ababatize ayi Mukama owesuubi ayi Mukama ayi Mukama nsanyusa okukola bamwenna nkakasa bakadde baffe batusozeewo nkakasa nti ffenna tugenda kubeera bamenkwatako nakkirira wansi wakkirira wansi n'atumya antibeti n'atumya n'ettaano woono ne muganda wooli naye kakasa abo abantu abasatu bonna bwe bamutuukirako teri n'omu yawulira ku kigambo kyekyakola ki kyasembayo kubanga yali takyasobola kati kukola ki kwogera neera bwe bankubira essimu ne bagamba the nearest hospital is Kibuli mwangu eKibuli ne batuuka eKibuli and they had to put him right away in intensive care. Intensive care was yamalayo dakika ngaana and he needed to I think about 3-4 hours and he needed to go to life support. Life support tumulaba takyayogera bukimu nga mutuulira life support. In our sense, we prayed, we did whatever we would do, but life, God had chosen him to go peacefully without fighting so hard, and indeed he went peacefully. I want to call upon all the medical practitioners, abantu abali mu bujjanjabi, abali mu gavumenti, abalina amalwaliro, tubeeremu n'ekisa, tubeeremu n'eki naddala nga omulwadde azze eri bizinesi yakola ssente taata baasooka ne bamugaana nga muto wange naye emitwalo 5 sayo najja ng'ayinamu $2 abasawo ne bazigaana nga baagala ssente za Uganda nga tulaga nti it is a commitment start working with the patient. That is Kibuli Hospital. At the counter never bakubira essimu ne bagamba no, I am rushing traffic mungi nva Seeta Alex Avante nga traffic mungi and all committed tulina card, we don't have the hard cash, but start working sente tugenda kukola ki zisasula. They refused. They did what? And I thank my young brother Simon nti amidst that refusal, one artist was Yaliaze Brava Murade, that is Ragadi. And Ragadi took security for our father to start doing what we own. Balina kwese ebigambo nga bikwamu nnyo, but because ndi mu maaso ga Yesu ngenda kubeera mukakkamu. Kale kimaliriza ekyo. But we thank them and we thank that we were able to do that. We pray that the medical should find a kind heart during these times of emergency to support in times of emergency. I want to wish you, and as soon as I got that message, Nebulira Alan yali ajja mu Easter, nemugamba Alan engeri nze gyali saba tiketi okomyewo. Nagamba nedda, nja kujja kulowooza, nemugamba nedda, oli mutukaayana, nagamba nedda sijja. Kati abakulu bano jjajja waffe ne bamuweza ka message ngenda okulaba etiketi enjifunye njija. And for basanyufu, but I think I'm most happy for Alan here because he has got closure. He would have been very bad that weekend. Ngatani wanalisa umukola ki kulabako. Nina bwe yatuuka nga yagala agenda kumula ne mugamba jambi
Nani? And it is by, I don't know, by surprise that we are at Our Lady Consolata. I don't think it is by surprise. Tata, Mama Maria omukubagiza akuwamba ati akukwate ku mukono akutuusa eby'omwana we Yesu. Emotionality tujja wabweru naye kaakati tugenda kwogera bantu bonna bonna bakiikirire muzikirize mu ngeri y'enjawulo neebaze abatambisa abakulu bonna mwebale nnyo mwebale ddala ate nsaba mmwe abakristo abali eyo tugatte obwala nga bwabakulu nnyo twebaze kojja waffe ate nga yemwana mukulu waawano Reverend Father Caesar Walusi. Mulize. That has been so blessed. So blessed. Right here I see you. Father Caesar, Father Kavuba, Father Charles. Whatever it is. Now Father Caesar, atuse lugazi. Yeka message yakasoma akabacha seba kijje. Yapakinga emotoka n'alinnya ku pikipiki n'akola ku kikolo n'ajjawo pikipiki ya Compass n'ajja n'asiiga kyakya. Anti ekyo bwe kyatuukawo ayiseide Omukama Katonda akitukoledde. Ffe baani eyo nvuddeyo njagala okwebaza bato bange bonna ne bakulu bange bonna mwebale nnyo mwebale ddala mwebale okwagala taata mwebale nnyo mwebale ddala nga tuli wano ffenna nga waabagambye sikola abagambye aningira kwasa naaba bundisalako enjala ngenda gambasingaawe alina kuba kyalisana natukuzi taata natukuza ffenna wamu. In front of you, MJ, I commit and you commit. Tugenda kusigala kumu, tugenda kutambulira wamu. Ffenna nga bwetulaba wano, okujjagala kwa muzeeyi kubadde kuzibu. Tekubadde kwa mutwalo gumu, tekubadde kwa bitaano. Naye nga bwe twagenda mu ddwaliro nga twetaaga essente ezitakawa miliyoni 3. Bwe twagenda mu ddwaliro waliwo yamala emyezi 9 nga balomosi buli mwezi tufulumya obukadde 10 naye nga tetumanyi okufuna naye ng'oyo ali waggulu ayita mu balo bonna n'atugabirira ekintu kyanjaba. To all of you, thank you for the sacrifice. Mwerekereza bannalumuli ne bannabweyogerere mumanyi how great a push I am. I have pushed my siblings to the limit to sing kitaata obulamu obusigaza. Mwebale butanjeerera, mwebale okumpuliriza, ne mwerekereza buli kimu, mwebale nnyo mwebale ddala. Mu ngeri y'enjawulo njagala okwebaza maama waffe mukyala Betty. Mwebale kulabirira taata n'afuna ekyokulya n'ayambala bulungi. Bwe tukusobezza nga ffe abaana tusaba ku mutima gwo okuva ku ntume y'omutima gwo you find a soft spot osaasire osonyiwe. And to our great hero, the one and only one, Agnes Nachiwone Kasenga, you were superhero. Mumaso g'abakristu bano bonna abakuŋŋaanyire bano babyogedde tugenda kubeera naawe paka lasiti. Tubabeerangawo akaseera obwekubagiza nti muganda wange yagenda. We are now your brothers, all of us. Tata Diana, we are your brothers.
tugenda kusigala nga tubawa ekitiibwa ekyabakadde baffe ne tugenda katukufuukira ddala mikwano gyamu egy'okulusegere tuli ffenna ate nsaba mu ngeri y'enjawulo nsaba Kathy sembirako maaso awo Alex sembirako maaso awo Alex sembirako maaso awo empty of life cows, together what emotion. Amen. To the great audience, now we are going to Mungeni enjawulo tugatooba twebaze batooba ffe bano ababiri nze mukulu Alex the chairman waffe is the young brother but is the chairman kakati ono ye Kathy alina emiti gya njawulo muganda waffe jjajja waffe and she has carried the cross of being a mother to his father, to his aunt, to his father. Kubanga yasikira maama waabwe ate naffe ne tumutikka omugugu ogw'amajjajja ffenna wane tuddukira buwe yanga she is she has takooye Kathy thank you so very much Alex in a special way weebali tugaidinga thank you for taking the stand muligekeera bakola ababiri bano bagamba kati tukola kino ngebanga niwaba bagatya I follow them sigamba nze mukulu you must follow what I'm doing when they choose to do something I will follow and I will support thank you for the leadership and in a special way Alex and Kathy thank you for being MD's personal doctor personal assistant Mulina yoga muna bebagala ebikwata ku taata oyo bano ababiri bano ki ababiri mwebale kumwagala ffenna tumwagadde naye mubeeramu ak'ensusu mubeeramu akaki ffenna tulirewo tegatasiteko kusema nti olwa taata but our siblings here we are center stage thank you so very much thank you to the people who are nurtured as senga nga bagambye netatadana nebakadde nga bwe twagenda wonna tetwafuuka ate naffe kwegulumiza twasangayo ate bakadde baffe abalala bamaama ne bataata gye mutabeera ne batukuza bebano enyanja y'abantu bano bonna bemuzze ne mulaba nga bangi nga beefiirizza obudde bwabwe bonna okubeerawo bakadde baffe etubeera batukuba nga batubuulirira naye ate ne tutabaddiza ne tuwuliriza ne tufuuka abantu abo be tulabye olwaleero bakadde baffe okuva ebwenyogerere thank you so very much okuva ebukerere lumuli mwebale nnyo from the vision group thank you from Charles thank you from Thamukulu thank you from wherever or from Solidad mwena name it nze nina abooluganda bangi nnyo I have so many siblings here ne mwebale nnyo God has been good nga omulabe kyotwakalanye ne mutowa aba ekifaananyi Abdu asigadde atudde twabadde tugenda muteekako ekifaananyi ng'ayambadde ekkanzu ne suuti ne tubeerawo twamaze eddakiika ndowooza nga 30 abafino saavisi ne batugamba we make a choice ne tutunuulira mu byonna ebifaananyi bye tulina ne tugamba MJ yaani he was not a suit person a kanzu person twabadde tugenda mukaddiya naye nkakasa yalinyiize nkakasa yalikoze ki senga ne atimba ekitundu ekyongera ekifaananyi kye mwatubadde senga abaana twagala nkikozesa si nti tulabadde tetwagala naye twayagadde okuddewo pasonalite ya taata paka kusaawa ekola ki buli alaga ekifaananyi ekyo that is the smile of MJ oba anyiize oba takoze eki yoyo taata
omutaata. So twajja character portrait ye emulaga ne kasmile. He was always very welcoming. Kwano bonna teri atafunanga ku mbaga ya taata, ate ku bano bonna teri atafunanga ku simu ya MJ. Surprisingly, a week to his death, kufa ffenna nga wetukola teri kwatakunga ku simu ng'amubuuzaako. Ffenna teri kwatakunga ku simu ng'akola ki? Ng'atubuuzaako. Bonna eri tabayita nno Kathe Frank, muko toli bulungi, muko Kyagulanyi gy'oli, muko Amaanya gy'oli, abazzukulu kya kale kiwedde. Buli omu, he took his time to call everyone. Probably he was anticipating going to heaven. I think so. But we thank him for his life. Ffenna abaana bakadde baffe batulaze ekyokukola. Taata Magala singa nakiboneka, omugezi Taata Sekubuzi, Taata Naweri, tusigaza abakadde babiri. Naye nga twabalaba bonna babadde obujegere, ng'ate amaanyi gaabwe gabadde mu bumu. They would beat us together nga ogere ku Taata Naweri yakuba n'akuzaayo n'engogo n'ekola ki? I want to stand straight to you, my brothers and sisters, in the front of all this church. Eyawukana ku mugendo. Ekyo kimazi. You choose to go, we shall follow you. Omulundi ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu, bw'onoogaane, tetwagala tagobaza MJ zizikire kubanga omuntu omu ayagala kuzizikiza. Ntegerekese. Let this be a testimony to all of us. Abantu bano abazze wano si mutebalina gakola. Omukwano taata gw'abadde alina y'ensonga lwaki bakoze eki bazze wano. So tusigaze olumu olwo omukwano. Okuva olwaleero paka. Era nja kubasanga tulatuba wano olumu alina akabi ku munne. Nja kubahala nga tuddayo. Amiina. And we begin a new chapter in front of the Lord. Amen? Yes. Speaking and carrying out we believe for that. Fena nga tuli ekikulu ky'endiyo bya simanyi kazini, simanyi mwana wa ssenga, simanyi biki. We are all brothers. Tetulina mbona simanyi kazini olwotye. Era mulaba obutabo bwe temulimu bwatono kazini wa kazini. All of us were children. His children. If he didn't have anything to give us, but he would go inside his candy pocket. Katarina, and he would do it willingly and with love. And iko share akanzijukiza. Muko iko share bakanzijukiza. That was him, very jolly. Very jolly man. But I thank the Lord. Obulamu bwamuwadde. Naye Katonda naye ayagala ebirungi. I think obudde obwatusengere ayagala omulundu adde yakole ki amuweereze. Nja kusaba baganda baabwe amasomo ge tusomye agabadde mu katabo ako gabadde makulu nnyo okwebuulirira. Nti buli amazike gaba gaagala okujja twebulire ku masomo ago galina a very deep message. Father Caesar kojja waffe webale kulonda amasomo ago tactfully you did it for us. Thank you. Buli wasomesa olwobeeranga n'ennaku ye akatabo ako osomesa essomo eryo taata teyagenze mu bafu alimu abakatuukirivu mukulu. Neebaza abo bonna banjange abojja abambaga. There are so many when I start okubamenyaamenya
nga ne taata bakoze ki babadde. Taata tujja mugalamiza enkya ekakiri ssaawa 8 bugamira okuviirako bwegende wabaali basiga profesa Gilbert nongako kilomita 4 okusigenda okumugalamiza ssaawa 8. Nsaba ffenna tubeereyo bangi nga tumuwerekera mu nnyumba ye ey'olubeerera. Esembyalo bino abantu abo bagirikewo sinze neefe abaggulu family kwayo we shall forever in the book and we shall love the words. Not even 10 shillings, and I don't know. I am speechless, but from the bottom of my heart, I am very humbled. The priests, my friends, I am very, very, very humbled. Very humbled. Njagala kwebaza bakodomi baffe okuva embaale. Alex yafuna omukyala. You are most welcome. Nebaza bakodomi baffe okuva e Fort Portal. Bekagolosi mwebale nnyo mwebadde ddala. Nebaza bakadde baffe okuva wano emweyogerere bakuwembo mwebale nnyo mwebadde ddala. Nebaza bakodomi baffe abaliwo okuva emiyinga Bayudaaya gye twakujja mwebale nnyo. Nebaza bakodomi baffe okuva e Kawempe. Nebaza bakodomi baffe bamaama ab'amafumbe mwabasinga mu kintu kino. Besogeddeko abakwe nga mumanyiro tujja kusooka kujjanjaba twogereko wano si bwe kiri. Ndowooza ebyange ebigambo byange ebyolwaleero twekumiza tuleme kubeera emotional. Ffenna wano tuli baana ba MG. Ffenna tuli baana baki ba MG. Nga wabadde ffenna buli omu nga waayita addukirawo basinga baffe I am speechless n'abafumbo boyogerere ebugina oli w'amaanyi nositula ne Ssaabafumbo wa diocese oli w'amaanyi. Abafumbo we shall forever love you both in boyogerere and lumulye. My Ssaabafumbo, my senior minister Mr. Mwendya. Mwebale nnyo mwenna okuyigiriza